Musiyo bitano bannaffe mwenna abatulaba era abatuwuliriza. Tubaweereza nga tusinziira ku mutimbagano gwa MRUTV. Tweyungeko ng'oyita ku mutimbagano gwa Twitter, Facebook, YouTube, MRUTV KAKEEKA. Amawulire gaagano mu luganda agasomerwa Muyomba Peter Matovu. Kantandike n'emitwe gyawo ebikulu ebigalimu. Abayeekera bataddewo embeera mu kibuga Yagona ekya China. Abaana abato beesaddaase kugezebwako eddagala erigoma COVID-19 mu Bungereza. Abayeekera ab'ekibiina gunmen bassa abantu 23 e Kaduna mu Nigeria. Uganda emyumyudde amateeka agafuga eby'empuliziganya ebiyita ku mitimbagano gimugatta bantu yite okwanira wala. Gaagano mu bujjuvu. Enkumi n'enkumi z'abantu abakulu n'abato beye ku nguudo z'ekibuga Yagona nga balaga obutali bumativu eri ekitongole ky'ebyokwerinda eky'amagye mu China. Omusasi waffe Abudu Kuteesa agalina mu bujjuvu. Abeekalakaasi bataddewo embeera mu kibuga kya Yagon olw'okutya obutabanguko. Enkumi n'enkumi z'abantu zeeye ku nguudo z'ekibuga Yagon ku Lwokusatu okulaga obutale bumativu ku kitebe ky'amagye mu maserengeta ga Asia. Abeekalakaasi bano bavuddeyo ne balaga obutale bumativu nga balumbagana amagye. Oluvannyuma abeekalakaasi bano bakuŋŋaanye mu bungi nga bawakanya eky'amagye okuvaayo ne gategeeza ensi nga bwe beegatta n'amagye okuggyako gavumenti ya Aung San Suu Kyi n'akakiiko ke. Oluvannyuma abeekalakaasi okulumbagana ekitebe gy'amagye bavuddeyo ne bakyukira gavumenti olw'emivuyo gyali mu kalulu omwezi ogwa Museenene omwaka oguwedde. Mu kukuŋŋaana okungi abantu baayimiriza emmotoka ku nguudo awaali okwekalakaasa. Tom Andrew akulira omukago gwa United Nations for Special Reporter on Human Rights okuva mu Myanmar yavuddeyo n'ategeeza nga bwe baali bategedde ku butabanguko buno n'okufuna amawulire ag'okwekalakaasa okwetooloola eggwanga lyonna. Yavuddeyo n'ategeeza nga abeekalakaasi bwe bagenda okusanga akaseera akazibu mu kino kye baatandise. Emitimbagano gimukwanira wala nagyo gyavaako mu katuubagano k'okwekalakaasa ku lunaku olwokusatu. Abudu Kuteesa Musisi, MRUTV. Mu Bungereza abaana bato nga tebawaliziddwa beewaddeyo nabo bagesebweko eddagala erigema n'awookerawo ekirwadde COVID-19. Omusasi waffe Muyomba Peter agalina mu bujjuvu. Emyaka 67 beewaddeyo okugezesebwako eddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 eritibwa Oxford AstraZeneca. Newankubadde ng'eddagala eriri mu kunoonyerezebwako oba nga lisobola okugema olumbulege lw'ekirwadde kya COVID-19 likkirizibwa ku bantu bakulu bokka abali waggulu w'emyaka 17. E Kaduna mu ggwanga lya Nigeria ab'obuyinza mu kitundu ekyo bakakasizza nti abayeekera b'ekibinja kya gunmen batirimbudde abantu 23 mu bukambwe obw'ekitalo. Omusasi waffe Justin Namatovu agalina mu bujjuvu. Abajjambula b'ekibinja kya gunmen basse abantu 23 oluvannyuma lw'okulumbagana ekitundu kya Kaduna ekisangibwa mu mambuka g'obugwanjuba bwa Nigeria. Nkwogera kamu ku bakulira ebifo eby'enjawulo mu kitundu kya Kaduna bakirambise bulungi nga abantu 23 be bakiridde ezzira kumwa n'abalala ne babuuka n'ebisego eby'amaanyi mu bulumbaganyi obwakoleddwa aba gunmen mu kitundu kyabwe ku lunaku olw'okubiri lwa wiiki eno. Mu bufu bwe bumu bekikwatako mu bulumbaganyi obwakoleddwa bagamba
nti 10 kwabo abavunaanyizibwa mu kola etemu bakubiddwa amasasi agabatiddewo mbulaga wamu n'omu bannakyalo gwe bakakkanyeeko okukakana nga mizizza omusu ku kyalo Banini Gwali ekisangibwa mu tundu lya Kaduna, Nigeria. Kamishona w'ebyokwerinda Samuel Alwan agamba nti obulumbaganyi obwo bwatwaliddemu ebitundu ebirala 4 era n'ategeeza nti ekitongole eky'ebyokwerinda kigenda maaso n'okunoonyereza ku baani abakoze obulumbaganyi buno. Tebanategereka ani akulembera okukola obulumbaganyi ofaananako nga obwo yadde nga buzze bubaawo emirundi egiwerako mu kitundu kya Kaduna wamu ne mu bitundu ebirala nga muno mwe muli n'ekiwamba abantu abawambibwa ekibinja ky'abamenyi b'amateeka mu kigendererwa ky'okubasaba ensimbi wamu n'ebintu ebirala okusobola okubatta mu bitundu bya Nigeria ebimu. Gavumenti ya Uganda evuddeyo n'amateeka amakakali eri abantu bonna abakozesa emikutu gy'empuliziganya egyakazibwako mugattabantu oba oyagala giyite mukwanira wala. Musasi waffe abaddeyo era bituusaako byonna mu bujjuvu katonoddeyo. Uganda emyemyedde amateeka agafuga emitimbagano gimugatta bantu nga 10 omwezi ogwa Mukutula Nsanja omwaka gwa 2021 gavumenti ya Uganda yavuddeyo n'erangirira nga bw'emyemyedde amateeka agafuga omutimbagano gumugatta bantu. Minisita wa ICT Peter Ogwang yavuddeyo n'ategeeza nga okusalawo bwe kwakoleddwa ekitongole ekikuumaddembe. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Habulwa Museveni obudde bwe yagirako emikutu gimugatta bantu ebitongole ebya gavumenti ebiwera 200 bye byavaako mu nteekateeka y'okuggyako emikutu gimukwanira wala. Amakolero g'emikutu gimukwanira wala gaavaayo ne gategeeza nga emikutu egimu gyali gyagala okusaasaanya amawulire agatali matuufu mu kalulu ke twali tugendamu nga 14. Akulira omukutu gwa Facebook David Agronovich yavuddeyo n'ategeeza nga okunoonyereza kwe yakoze nga bwe kukakasa obujulizi obumala nga akawunti z'ebicupuli nga ziri butereevu ku kitongole kya Uganda ekya ICT. Omukutu gwa Facebook era gwajjako akawunti za Instagram eziwera 139. Emikutu okusingira ddala gyali gigezaako okutambuza oba okusaasaanya amawulire nga bawagira President Habulwa Museveni kwessa n'ekibiina kye ekya NRM. Eyali omuvuganya wa President Habulwa Museveni ow'amaanyi mu kalulu kano akawedde yali muyimbi kyokka n'akyuka n'afuuka munnabyabufuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine akulira ekisinde kya People Power mu kibiina kya National Unity Platform. Yali ow'emyaka 4 gyokka nga President Museveni Habulwa ng'alinnya mu bufuzi mu mwaka gwa 1986. Ago gabadde amawulire okuva mu bitundu by'ensi yonna twali tugaba tuusaawo nga tusinza ku MRUTV Kakeeka. Otusanga ku mikutu gya mpuliziganya ogwa Twitter MRUTV Kakeeka. Mbadde Matovu Muyomba Peter ogabasomera. Muse bulungi.